Dr. Kuluthum ne Akram bamaze ne basonyiwa Badblack. Munnange eno ndi basanyujje leero okusinziira ku nneeweera ebaddewo ate essaawa zino ne babanga omuntu bamusonyiye kiba kikabuka ate era naye Badblack munnaye naye era abasonyiye kwegamba tewakyaliwo olukayana lonna lonna sayidi zombi naye munnange wadde bo beesonyiye n'ezo ttiimu zikyaweereza omuliro sayidi ne sayidi ttiimu Badblack ttiimu Dr. Kuluthum bannaye byonna ngenda kuba mbi batuusaako mu maaso awo ate era wuno omwana muwala munnange alojja ennaku omusajja yamukwata ng'ali muto n'amufunisa olubuto n'amusiiga n'akawuka ka siriimu naye era ngenda kuba mubateerako mu maaso awo munnaye mukazi wattu bimusobedde essaawa zino era ng'asaba buyambi era n'ennamba ye y'essimu ngenda kuba ngibateerako mu maaso awo ate era yiino enziba abafeere b'ettaka gye babbamu abantu ettaka byonna ngenda kuba mbibatuusaako mu maaso awo naye nga sinaba kubanga mbibatuusaako mugamba mutya mwasuze mutya kansuubire muli bulungi bamiga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era n'ensaba mukwano gwe wina atanaba kusubscribinga wano ku Subi News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo. Haji Abdul Ngabo ono nga mulombi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru naye visa zikyagaanye oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo tezikyatambula amagindi gakumazeeko emirembe mayembe ye munaye talina kyabirabamu wadde era nga gwe wena ayagala okumanya ebisingawo enamba ye y'essimu wirawo ku sikwini bambi osobola omukubirako ate ne mubanga mukola ki nga omanya ebisingawo sigenda kuluyisa yadde n'akatono nkutandise ne Hajati Kuluthum nange Hajati Kuluthum olunaku lwaleero akiri n'ateekayo post n'agamba nti Badblack amusonyiye takola ki tamuyinaako buzibu naye naye amusabira mwoyo w'amagezi n'okola ki n'ow'okutegeera nti kuba munnange n'eddiini ekola ki etulagira okusonyiwa ne twebuuza ate buzibu ki buno ng'olunaku lw'ejjo omusajja Akram abadde awaga n'agamba nti omuntu yenna bannange abalabira ku Badblack miliyoni 5 weziri kasooka kutereka akantu ka Akram ng'agamba nti omuntu yenna abalabira ku Badblack miliyoni 5 weziri ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire bamunaye bamaze ne batuula eyo ng'omwami n'omukyani bagamba kino ekintu kye tukola kikyamu simanyi mukwano nze naawe kasooke kuterekaako akantu nga omusajja awera agamba miliyoni 5 tweyongereyo mu maaso oba wonna waanaabeera ebbaluwa bakuntumye efulumye ekirala bampadde amawulire nti afulumye mu ggwanga neffe tekitugaanye genda mu maaso nakola bye tukola era muteekako miliyoni 5 awo munnange wetutuuse ku sayidi zombi munnaye ejjukira Dr. Kuluthum mukyala n'alumirirwa abantu naddala abakyala abazadde kati munnaye kyamulumiriza nnyo oluvannyuma lwa Badblack okudduka mu Uganda munnaye n'agamba owaayi nze nkoze ki nkusonyiye ejjangu obeere n'abaana bo abaana bo bakola ki abaana bo bakwetaaga mukwano byebyo naye nga ffe wano ku Subi News Extra munnaye essanyu leero kubanga tewakyaliwo kakuubagano ko naye siwadde bo abantu bakyateekawo ebyokulwanisa bo bakyayawuddewo ttiimu simanya ttiimu Badblack simanya ttiimu Dr. Kuluthum neffe wano ku Subi News Extra tetubyagalira ddala yatusaba munange emirembe gikole ki emirembe gibeeyongere bambi bano abantu ababiri munange ne Badblack naye olulabye kali ka message naye nakola kyekimu nga Dr. Kuluthum kyakoze naye naye olumaze okuwandika eno posti ate kankuteereko ka video kakoze nga yeemulugunya Badblack agamba mbu erabe ka stand baagala mukwatirawo buno beefudde abamusonyiye akomewo mu Uganda bakole ki bamukwate bannaye Badblack Mama Jona Masoro Queen olemwane kansobe kuteereko nako ka video ate nako osobola okuba ng'okerabirako ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire gaga kansuubire sikabadi kansuubire sikabadi konzija gye mbadde because the truth I am in Kampala. I was preparing myself. I didn't want to be garnished. Manye ebintu eby'okugwira obugwizi sibyetaaga nabadde nnina okwetereeza nninde samoni naye bwe kibanga kituufu twesonyiye situsonyiyiddwa nti oba nsonyiyiddwa twesonyiye alhamdulillah mwendi mu Kampala ndabika kati nzizeemu layini yange ya MTN etandika okulaga omulongooti naye kansuubira sikabadi oba eyo si fake page I need legal advice. Balamusizza mwenna katugattemuko ku dots ku nsonga za Badblack ne Hajati Kuluthum na Akram. Hajati Kuluthum nkwagala nnyo
nkumatira nnyo oli mukyala wa ddembe sikulabangako ng'oyomba tovumangako omuntu yenna yenna ku social media kuno naye guno ngukusalidde omusango guno ngukusalidde by the way ninamu n'ekirowoozo ekigamba nti yali sitanti yammwe gwe naakira mu mubeereko mu mawulire olw'ensonga ddakiika y'emu omusajja ebifaananyi by'omusajja n'omukazi omulala bifulumye ddakiika y'emu omusajja afulumiza ka vidiyo ng'akaaba tewayise ennaku mulabiddwako mwembi nga mugenda ku poliisi okulipootinga mwabadde mumaze okukkaanya era omusajja yabadde akaabira ki mbadde ndowooza nti akaaba nti wamukyaye olw'okuba ebifaananyi bimaze okufuluma ate mulabiddwako nga muli aba ku poliisi kitegeeza nti mubadde mutuzanyirako obuzanyizi mubadde era nga musula wamu nga te mufulumya vidiyo zino ey'okukaaba nti weegayirira wakola ensobi okukkiriza omusajja okugenda mu mawulire nga te ebyokwogera mu mawulire tabisobola you have a name to protect oli mukyala wa kitiibwa appearance yo omulimu gw'olina gwa kitiibwa omusajja gwe walina wa kitiibwa kati buli bbaawo waakola ensobi abantu obwongo bugenda ku musajja Haji omugenzi muzaata buli waakola ensobi nti alina ensobi gy'akoze yiino bagamba musajja ayonoonye ekitiibwa kyani kya Haji mugenzi muzaata nsobola kingukusalira ekyokubiri baawo bwamala ofulumya vidiyo ng'akaaba ng'obadde what do you expect okuva mu bayaayi ba Facebook sijja na bayita bantu abayaayi ba Facebook olina okuexpectinga abakuwagira nti naaba naakuvuma nkyaba nagamba bambi omusajja musonyiwe omusajja yeetonze akaabi n'obawo abajja okuvuma ate be bangi abaagala ebyonoonese ba Facebookers bo beebo nti ye awali ebyonoonese waayagala waasekera kakati gukkiriza otya omusajja ogenda mu mawulire nti mukole erinnya ekyo kyo nkyogera nti ndi mukakafu nti omusajja okugenda mu mawulire mwali mu kipanze babiri olw'ensonga yalabiddwako ekisooka ng'akolera vidiyo mu makaago oba mu maka g'omugenzi ng'ali ayingira emmotoka agenda fuluma geeti aga amaka geego tugamanyi bulungi olw'ensonga twalaba omugenzi isima nga akolerawo vidiyo nga muwa abakyala nga muyina abakyala be muyamba ekyokubiri nti gwe nyini mwabadde mwembi nga muli ku ki ku poliisi mwali konsayirinze mu bwangu ennyo mwabadde mukwataganye nga muddiŋŋanye awo enzikira neŋŋamba ti nno byali bipange lwakuba akazito kabayitiriddeko aka social media nti bw'omala okukola vidiyo ng'okaaba gwe akiramu suubirayo abajja okukuvuma naye baba bakuvumye siizinga fire oba londamu bw'okola ki bw'osobola gwe wabadde osuubira ki okuvuma Badblack olowooza yaasirike ekyokubiri nti Badblack ensobi gye wakoze nti wabadde ovuma Badblack gwe akiramu wagasseemu bbaawe olaba woleetera ne ajati kuluthum obuzibu kitegeeza naye bajja mugattamu wagasseemu bbaawe ng'omuvuma kati ate osuubira Badblack y'okuvuma aleme gattamu ajati kuluthum era gwe bigambo ki by'osuubira mu Badblack alina n'erinnya nti ye Queen Masolo omuntu watuukira okwetuuma erinnya eryo omuntu weewaako obujulizi nti ye malaaya omuntu weewaako obujulizi nti nno ye mubbi w'abasajja ebyobugagga byonna byabifunye abijja mu basajja infact yagamba n'ogamba tayagala musajja ddofe ayagala omusajja n'aleeta ddiiru ne bakola abantu basatu obavuma obeevumidde nga bakazi asooka ye full figure ogenda muvuma ng'okimanyi ti najja kukuvuma akukola ati donizera talina kyatya Badblack kati gwakira mwabadde osuubira ki mu Badblack namwekola ensobi nimuvumaganya abantu wabadde omulumba ng'olowooza nti ki Raymond Namakula yalina concert n'agaana bbaawe okwogera mu baamawulire abantu ne bagamba omukazi afuga omusajja omusajja ali mu kwogera lwaki omusikawo omutwala yali mugezi nnyo kubanga yamanya nti bbaawe talina experience mu kwogera bannamawulire bakubuuza ebintu ebyekisiru n'ozigwamu
yamanya nti bajja mumubuuza ebigambo addemu ebitakwatagana n'agamba mukwano jangu mutulekeemuko ky'olina okukola. Olina okugamba bbaawo aviire eddala mu mawulire olw'ensonga talina experience edda mu bintu ate bannamawulire era kubuuza ekintu ne kikozesa ensobi. Olaba Keizi bye yabuuza bbaawo yennyini nnyini. Bagamba oli musangoma bubbi bantu baba direct. Kati bw'otaba mugezi bakozesa ensobi. Omusajja mujje mu mawulire kubanga you have a name to protect. Erinnya eriryo n'ery'omugenzi. Oyina erinnya ery'okuprotectinga. Kati Badblack obadde oyina mumuleka bulesi. Gwe n'osirika ne tulowooza nti nno ddala kituufu muleka mwayawukanye. N'osirikira ddala n'owefuula atabiriimu. In fact obadde ogenda kufuna ne balooya ab'obwerere ku social media kuno bakukalakitire Badblack nga bamubuuza lwaki obuyingizaamu ajati kubanga gwe abantu bakwagala. Omusajja ye abantu sebamwagala bulungi olw'ensonga bategererawo nti muyaaye. Gwe abantu bakwagala bandi ku protectinze ne bateeka ku Badblack akazito nti lwaki oyingizaamu ajati lwaki oyingizaamu omugenzi. Era singa kati osirise singa kati oyina balooya ab'obwerere singa twavuddeyo dda ne kati ovuddeyo olopye Badblack nti yakuyingiza mu bintu ebyo ate nga ne bbaawo yavuma bba wa Badblack. Kati oba owaabidde ki? The same time olina omusajja ate omusajja nga yabadde akaaba nti nno wamukyaye. Olina omusajja ku poliisi nga ate omusajja munebukita ne bakuwera yalikodinze ka vidiyo akakaaba nti wamukyaye. Ye bannange ku kitiibwa ky'olina obeera otya ne bbaawo ng'asobola okulikodinga vidiyo n'agissa ku social media ng'akaaba. Akaaba biki? Omusajja ategeera ayinza okulikodinga vidiyo ng'akaaba n'agissa ku social media oba bamukutte enkwate. Awo ngambira nti esitanti yammwe mwagadde mubeera mu mawulire nino kkiriza omusajja wo mbu alikodinge ng'ayimba obuyimba obwo musimi bamukyaye. Omusajja nga kiregeza ne Haji Ntale oli era akuwadde kalina awo lyessanyu lye n'agamba yava ku nze awaayo ate nadda ku oli gwowo obuugi kubanga omusajja era gwa muwasa. Haji Ntale yali agenda okuwa ssente ng'akuwadde ne kalina. Kiina engeri gye kikunafuyaamu mu bali abaali bakwagala omusajja wo ng'akaaba. Kiina engeri gye kikunafuyaamu ti oli mukazi wa buvunaanyizibwa eyalina omusajja ow'amaanyi mu ggwanga kati oli ku bano ba crying baby. Awo era wenzijala nakiri nti yali webaga bituufu nga yali akaabira laavu yali takaabira laavu yali akaabira nti source of income yali erinnyiddwamuko ssente z'omuwa nga zaakaabira akuma akafaananyi agenda kubeerawo ate nga takyafuna ssente. Awo nkunenya ng'omukyala abadde tuwabira Badblack ng'omuleka ku magezi ge kubanga walidde okisuubira baawe yazzeemu Badblack ng'osuubira ki? Oli eyewaka obujulizi nti yeetunda malaaya n'erinnya kwekweriri ni Queen Masolo gw'ogambe nti oyinza okumalako naye nti omunvume mumuwangule. Yabadde alina baswaza buswaza. So ogwo omusango nva waggulu nga nkugamba Hajati. Abakyala n'abaami kambanjulire Haji Abdul Ngabo omulombi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka okuzaala kuganye visa zikyaganye oyagala kufuna butuuze bweru mirimu gyo tegitambula mukwano no ye Haji Abdul Ngabo yazze okuba ate ng'atuuza akamwenyumwenyu ku matama era nga gwe wenna mwetaaze oba ayagala okumanya ebisingawo osobola omukubira ku nnamba y'essimu eri awo ku screen agenda kuba nga abazza akamwenyumwenyu ku matama.